nze Kasozi Joseph Lubuto Kyoto nze mbadde ssentebe alibadde ateekateeka ebikujjuko bye Munyonyo. Twatandika ne novena yaffe nga 25 era libadde tubitambula bulungi ne ku lunaku olwa 2 June twabadde ne overnight abamu twavaayo budde babukedde. Kakati ku lunaku olwa 3 twafuna amawulire ago bomo bwatukira ku bridge nga bamotera okutuuka ku shrine. Kyamukisa mulungi Mukama era tumwebaza kubanga tewabaddewo muntu yenna yalumiziddwa mukubana abajja okulamaga era netwebaza nnyo gavumenti okubeera nti yatuyambye mu nsonga eyo. Nkimanyi bulungi nti era ennaku zaali zisemberera eza 3 June twafuna security y'amaanyi nnyo era nsuubira nti ono era teyandiiseewo na ku gate kusobola kuyingira munda kubanga wabaddewo ab'amagye twadde abapoliisi nga babadde awo okuva ku lunaku olwokuna nga bakuumawo kubanga twasaba twetaaga security kubanga abantu bajjawo nnyo abamu abalamazi abajjawo n'abalala abaali bagenda okubeerawo ekiro n'emisana. Ekyomukisa omulungi nti ekintu kino bwe kyabaddewo abantu bangi twadde tusuubira abantu bangi naye bakendeddemuko kubanga abapoliisi babagambye nti mugira mulindako mugira muddayo tunaabategeeza nga embeera etegedde naye ne batuwa gundi access endala bwe twasobodde okuyita era abantu bazze bangi ne babeerawo. Ekyalaze mukati nganzo mukatuliki ekyo kyantutte ku nsonga eya bali ku ddembe bwe baamutta ate abantu tebaatya bayongera bweyongeza maanyi. So ekintu nga kino ekyazze nga kya kikangavu ate abantu ne bajja ne basoma ekyo kyanzizzaamu nnyo amaanyi era nalowooza nti kintu kyabadde kirungi. Twacelebratinze bulungi olunaku olwa gundi olwa 3 June mu gadeni zaffe n'abagondi ne preachers n'omugenyi omukulu yabadde gondi yabadde w'emmisa Father Joseph Mary Semunya yayogedde bulungi nnyo n'atubuulira ekibye tulina okwegomba kubajuliza. Neebaza nnyo abawo byokwerinda kubanga twabategeeza nti tulinayo ebikujjuko ne baleeta enforcement ne batuleetera abapoliisi ne baleeta n'abamagye abatuyambyeko okubeera nga nti security ebeerawo nga mungi ngate era abantu okuyingira bamala kubakebera. So ekyo kyabadde kirungi nnyo era twebaza gavumenti olw'ensonga. Bantu bameka bandifunye obuzibu singa kyali kisobola okugenda maaso? Abantu bandifunye obuzibu nga bangi nga bawerera ddala mu mitwalo gy'abantu. So ekintu ng'ekyo okubeera nga kigudde mu kifo ng'ekyo kiba kibi nnyo kubanga abamu bayinza okukosebwa abalala mu kudduka na biki ogamba abantu abandi badde bafuna okukosebwa mu ngeri eyo bandibadde bangi. Ekifo kyammwe ekyo kinene okufa nkituuza abantu abali mu mitwalo? Niyo kifo kinene nnyo 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 tubala bulijjo nti tufuna mu 10,500 oba 6 naye tusobola okuweza n'emitwalo 2 basobola okubeera. Erinnya nze Lubega Ramadhan nga ndi mukulembeze okuva e Makindye. Ntuuseeko mu kitundu kino ekyabaddemu obuzibu nga bannaffe bakubibwa bbomu. Era ntwala omukisa guno omulundi ogusooka okubaza security nti mwebale ku intercepting abantu kubanga singa mwakkiriza abantu ne bagenda eri osanga bandifudde bangi. Naye ate nga bannabyabufuzi twebuuza lwaki ebintu nga bino bijja mu kaseera kano ak'ebyobufuzi aka kampeyini. Katusuubire nti tetujja kufuna bannabyabufuzi bannakigwanyiza bagenda ogikozesanga advantage okutugaana okukuba enkuŋŋaana zaffe olwakino kubanga tetuli sure oba bakikoze ba ADF oba bakikoze muntu wa bulijjo oba bakikoze bannabyabufuzi ba political actors. Naye twebaza security nti osanga bandifudde bangi singa bakkiriza bano ababadde n'akabomo kano okugenda eri. Naye tusuubira nti temujja kikozesanga tool kutangira bannabyabufuzi kuba nkuŋŋaana kubanga nakyo tukisuubira bulijjo batyoteekawo obuntuntu bufaanagana bwe butyo
ne bekwasa ne balemesa abantu okukola kikume kuŋŋaana kaseera ka byabufuzi tubadde tuli nga tuli byabufuzi naye ng'embeera tetugiraba naye nga bannabyabufuzi twewuunyiza nnyo kulaba nga mukana akaseera kennyini ate embeera eyo bwekola ki bwegwira mu kitundu kyaffe so tusaba buli muntu abeera alaati naddala eri abo abantu betwekengera bateebereza okubanga bayinza okuba nga bakozi ba bikolobero. They are around 1 in the morning. 7, eh? Yeah. So for me, I was at home. The time I was home, I'm hearing something. Besides at night, fireworks is the one first when we start. After that, around the morning, I'm hearing about bomb in the morning around 7 there. So come here and people say that some people died. That woman was carrying a bomb and border guy. So border guy was carrying that guy. Now I don't have that woman put the bomb in whatever. Come here and people say some people died from there. Okay. That's the way I know only. Hey. They are around 1 in the morning. 7, eh? Yeah. So for me, I was at home. The time I was home, I'm hearing something. Besides at night, fireworks is the one first when we start. After that, around the morning, I'm hearing about bomb in the morning around 7 there. So come here and people say that some people died. That woman was carrying a bomb and border guy. So border guy was carrying that guy. Now I don't have that woman put the bomb in whatever. Come here and people say some people died from there. Okay. That's the way I know only. Hey. Mbasaba ng'abakulembeze tubasaba eno bomu yabadde tebagiteze mu katale babadde bagiteze kukuba bantu babadde bazze kusinza so tusaba bannaddiini namwe muveeyo mubeere ekintu kimu muvumirire ekintu kino kubanga osanga eddoboozi lyammwe liyinza okuyambako kwabo ababadde baagala okuvaayo kubanga nga bakosa abantu baffe ababa bazze okusinza mu makyaki kubanga kati abantu bajja kutya okugenda mu makyaki ne makereziya kubanga eno target babadde batagetinze bantu bazze kusinza bantu bali innocenti nga bantu bazze mu kyaki kusaba so bannaddiini tubasaba n'obuwombeefu muveeyo mugende ku nsonga eno ate mugivumirire esobole okuba nga tegenda mu maaso ng'ekomaawo erinnya nze Lubega Ramadhan nga ndi mukulembeze okuva e Makindye ntuuseeko mu kitundu kino ekyabaddemu obuzibu nga bannaffe bakubibwa bbomu